call this boy Papito. Is he your husband? Yes, my baby dada. Byaddala. Obadde oyagala kwakana. Kaddemu. He's my baby dada. What I say. Ng'oyagala abavubuka abato. Kuba naye njagala abakulu basumbu. What I say. Basumbu. Don't you know that? Naye omwana tonjagala. Mwagala. Walabye ebyatuse ku Shakib. What do you bring on the table? What did he bring on table? Yeah, money. Anani. Simpuba naye nsanyuse nnyo ate okubalaba kumuzzaamu nnyo amaanyi. Thank you so much. Tutangaze ebimu by'ozookola mu industry beside abadde bakulaba mu Ebonies. Yes. Of course, nina side business yange, gye nkola makeup, gye nkola photography, nga siri ku stage. Yeah, of course I do that. Tracy. Nyanza. Yeah, of course nina side business yange, gye nkola makeup, photography, nga siri ku stage. Okay. Yeah. Nenga ku stage mbeerako time era bwe banneetaaga okubeerako omuziki ngutambuza bulungi nnyo amazina nga tambuza bulungi nnyo okuzanya kutambuza bulungi nnyo mashallah. Talk of Sakata, all vibes. Kitegeeza. Exactly, nga wokiwulira Sakata, all vibes. I told you I'm a woman of MDD music, dance and drama. Okay. No one does that like me. So trust me, on Friday ogenda kufuna the best show ever. I promise you that. Okay. Yes. Bangi bakufaananya nnyo Shiba kutadde ne Kapakat. Embeera eno enamu disadvantages oba kiri advantage kusaidia? Nze nkifunyemu nnyo. Lwaki? Bino ebyokubeera nga ndi ku TikTok n'okola challenges, of course kikuwa mileage n'ofuna abafaanizi abo ne bakulaba nti olina omuntu gw'ogirayo ekifaananyi nga oli muyimbi we kyokka n'ogyayo ekifaananyi kye. So bakyagala nnyo. So ne bampa follow endorsements ne zijjako companies ozikulaba ng'olina numbers ennene. Definitely they come on board. So wayambala ekyambalo kya Shiba? Na ku challenges kyenyinza okugamba when it comes to her challenges I really want to pull out that picture because bafans kye baagala and I'm a biological fan of Shiba by the way. Biki by'osinga omwagalako? Buli kimu kimwagalako. She inspires me a lot. Not only in music, okay, but generally. Yeah. Kikuyisa kitya abafaana abadde ne bavuma Shiba? Nze tebinkwatako nnyo. Tebinkwatako nnyo. Bebamanyi. Ajjukira alina busy. Yabalaba. Abalaba. Naye sibalaba. Wasembe ddi okwogera naye? Nasemba kwogera naye, I think it was like 1 month back. Yeah, it was 1 month back. Nga njogera naye ku simu. 1 month back. Era nga nkakasa nga ngamba agenda kubeerawo ku lunaku olwokutaano. Wenga akagiri kyasikukuumidde mu Ebonies okumala lino ebbanga lyonna abantu abamu tubalaba bavaayo Pojingo bagenda Julia agenda ki ekikukuumye n'ogamba nze wadde abamu muvaamu nze kansigale nga ntambuze Mukama nga wamuwulidde bulungi. I really have passion for this thing. I really have passion. So it's passion. Passion basically the chances of kunkumira mu industry kunkumira mu Ebonies because I really love what I do. I have passion for it. Abantu abagamba abono bino ebintu byemukola tebiriimu ssente obagamba bigambo ki? Anti olaba buli omu alina ebiruubirirwa byanjawulo. Buli omu waba alina ewantu wagenza alina ebintu bye baba ayagala okukola byabaabala. Nze ebyange bye nnabala mbifuna. So oli wabazze ng'alaba akasente takafumyemu, that's why maybe yeeyongerayo. Yeah. Ku mutima engeri gye gwa breakingamu ebintu bya TV singa buno obudde TV yonna ejja ng'eyagala kuba omulimu oba kale baleeta okkiriza oba okyali wala? Abagambye dda nkyali mu heartbreak. Heartbreak eyo yali y'amaanyi nti yali etute n'obulamu bwa mama wange by the way. So heartbreak ekyaliwo bange. Abantu abagamba mbu nno omwana bw'oyagala ono wa TikTok mbw'oyagala obwana obuto bagamba I don't care. Beside from saying that you don't care, n'ekyo ekituufu kye wandikoze okwagala kwefunyemu emirembe.
gwe nfunyeemu emirembe bannange. Let's not stress ourselves. He's not underage. Nze okumusingako bannaye emyaka tekinfuulawo nekubeera nga nzize n'entuga oba n'enzita. No, gwe mpuliriramu emirembe ate naye ampuliriramu emirembe. As simple as that. That's why abafumbo mubasanga leero beekubye enkya ono bamuwasizza avuddeyo, because temufuna bantu bemukwatagana nabo. Should stop that. Naye ebintu byatambula nga tugamba wazadde ekituufu wazaala. Nazaala. Wanje waliwo ekirala. Baby ki? Ate omwagaza ki? Oyagala leeta bugoye nga aleeta ssente. Leeta ssente zijja mutuukako. Waliwo ne fani wayagala okuleetera. Aweereze mobile money. Ebiseera bisinga bagamba muno naddala mu abali mu line we muzaala amaanyi gakendeera naddala bino bye mukola okuzina okukola kibi. Tukolewo kiti. Very simple. Tuve wano oyingireko wali munda. You watch me. You watch me. Girl, you're talking to the energy queen, bro. You're talking to the stage queen. What are you saying? Come watch me on Friday. You're gonna testify what they call energy queen.